Bassebo ne bannyabo abaana ba Katonda mwenna, njagala kubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama mulungi ate ennaku zonna ennya lya Mukama waffe lyebazibwe. Taba covid ono twandibadde tukwataganako ne mu bugalo naye tekikyasoboka. Kati mumuwulire ku nze omu sanyusa okubalaba bassebo ne bannyabo. Ennya lya Mukama waffe lyebazibwe. Tweyanzizza Mukama olw'ekisa gye tuli ennyo atukusizza okuyingira omwaka guno ogw'2022 omwaka gwa Mukama waffe. Njagala twebaze nnyo Katonda akirabye nga kya nsonga gwe nange okusigalawo abatali na nsonga nnene nnyo naye ng'ensonga eri mu kyama kirimu kyokka olw'okwagala. Njagala kwegatta ku mukulembeze w'ekkanisa eno okwaniriza mwenna nga nange ennyaniriza omuwandiisi w'obulabirizi buno Olusumba Alisenga wa Jeremiah n'omukyala ne famire yonna. Mukama waffe yeebazibwe. Ssebo webaera munaffe ate era ne famire yonna ate n'omukone mwannyinaffe. Mukama waffe yeebazibwe. Naalongo weebalire ddala lwakubanga tewatuyamba. Alisenga wono lyandinyumye erinnya lya Ssaalongo alisengawa naye enziro bwe yakomba teyagwako bulungi naye katulengitanye mu guno ogw'2022 tunakuwaliza. Njagala okwaniriza mwenna bakama baffe bava ku Uganda Union, badepartmentals ne bastaff, baweereza bannange ku bulabizi bwa Central Uganda Conference, badepartmentals ne bastaff mwenna sanyusa okubalaba. Abasumba b'ekkanisa eno ya Seventh Adventist Church amu n'abakyala, baretirees mwenna mu biti byammwe ebyenjawulo, abakadde b'amakanisa, officers abaweereza mu kkanisa eno mu ngeri ez'enjawulo, abayimbi, abavubuka, abaana bato, ennya lya Mukama waffe eryebazibwe. Mukama yatukoze bulungi n'akeesudde buno nga tuli balamu bulungi. Abantu nga babonaabona kulinda essaawa 6 tetwabadde twamaze dde okwaniriza olunaku lw'omwaka omujja. Aleluya, twebaza Katonda. Abadde wa kisanyu gye tuli buli muntu kinnoomu. Olwekyo njagala kwaniriza abagenyi abatali ba Adventist abali wano. Mukama waffe yeebale. N'abagenyi b'ekkanisa eno nga ba Adventist naye nga bavudde mu bitundu ebyenjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeeramu naffe. Naye twagala okusanyukirako abo abasanyuse nnyo olw'omwaka ogwayita. Kansooke n'abangakuwadde tubasaasidde nnyo. Mu ggwanga lino kiba kizibu okubanga omwaka gwa 2021 tewaguwulira oba weetaaga nakunogako ddagala gwe wennyini, kubanga kituufu tewafa naye wafiirwa omuntu wo. Kituufu tewafiirwa katukulowooze nti gwe oli wanjawulo naye wafiirwa bizinesi, wafiirwa ebyokukola. Bangi abasalwa ku mirimu, bizinesi zayimirira, buli kintu kyekyangaawo, neeka abantu babeerayo nga n'abaana bato bakiraba, myaka 2 nga tebasoma, batuddeka tebabitegeera. Kale bandituddeyo ng'obulamu bulungi, naye waliwo n'omwana eyabuuza n'agamba nti kale baggalawo olwa covid, nagye batunda emigaati nayo baggalayo. Ng'omwana yeewuunya covid yayingira atya mu beekeeri z'emigaati, naye ng'ono gwagamba talina na bwakiddamu nti baggalawo ba tebaggalawo, naye nga byonna bizibu. Covid obadde omuwulirira ne mu nsawo, omuwulirira mu nnyumba, omuwulirira mu bizibu ebibadde bijja bitwetoolodde
nolwekyo twebaza Katonda ogwo omwaka ne gugenda si lwakubanga covid aweddewo naye twebaza Katonda nti newankubadde nga covid waali Mukama yakyatukukusa. Era wano njagala twebaze gavumenti olwa byonna byekoze era byekola okulaba nga tulwanyisa ekirwadde kino n'okuvaawo okuviira ddala ku mukulembeze w'eggwanga pulezidenti n'olukiiko lwe kabineti bamemba palamenti nabo balwana mu ngeri y'emu abateesi b'amateeka mu ngeri enjawulo n'abakwasisa b'amateeka. Nze nzikiriza nti mu Uganda muno buli muntu alina ekitundu kyakola okulaba ng'ekirwadde kino naddala minisitule y'ebyobulamu okulaba ng'ekirwadde kino kiyinza okutuviira. Twagala okwebaza nti olunaku luno bwe lutuukidde nga lwasanya ekyenkanidde awo ng'amakanisa gaggulwawo tusinza ate luli tubadde tulina okwekengera naye twatuukidde akawungeezi nekirangirirwa nga kaakati ebintu bingi bigguddwawo. Naddala tusanyuse okuwulira nga abaana baffe bagenda kuddayo ku masomero wadde waliwo ebizibuzibu naye bo bajja kuddayo ku masomero. Ab'amasomero nabo tubasanyikiddeko ebintu badde tebitambula newankubadde ate balina ebizibu byobaggulawo batya naye era kale abaddewo okufa bwalemala takayana kiwanvu. N'olwekyo twebaza olw'okugula amasomero bizinesi ezimu ate era n'entambula n'ebirala nebyo batannaggulawo mpulidde tebijja kgenda nga bigenda byeyongerayo mpolampola wabula ekigambo kisigaddewo. SOPs zo tuzikuume. Nebaza omusumba wano abadde agezaako okututeekateeka abange tebatutadde kubanga covid yaweddewo yewa era waali akolera ddala emirimu gye nga bwagikola ate agenda akyukakyuka. Kaakati nno ggwe kakasanga masiki gy'ogirina sanitayiza ne bwobanga wano ekkanisa terina kakijja ekkanisa eno gy'ennungi erina naye ate waliwo tugenda ku mikolo emirala tekikugaana kuba na katonotono nga kali mu nsawo yo gw'oliraanye ne bwataba na masiki si tteeka nti gwe naawe tobeera naye olwokubanga talina masiki. Teswaza nga tugenze okuziika tugenze mu byalo eyabalala tuswala ogawekanjije kubana ganze mulwadde. Ekigambo ekyajja mu lulimi Oluganda kyoba okozesa mweberere weberere tofuluma n'ogenda mu katale oba mu mbeera endala n'omukolo gw'olaba nga gunakola bubi nga tebireki ne bw'otuula n'omuntu ng'olaba teweekakase nti nolaye n'enkololaye n'engeraki weeyongerayo ani yakusibyewo olati ogenda kugamba ani ng'okulwadde nti wange nakaluubirirwa nabadde etudde ne gwesitegedde nguvaawo budde bubeere bwe tulinakyo. Olwekyo twebaza Katonda tiba amakanisa bagaguddewo bulungi n'ebifo ebirala ebigenda nga bitereezebwa. Abaana abaddeyo ku masomero katubasabire birina bisobola okutambula obulungi. Kanzireyo ku mwaka omwaka guno gwe twayingidde twebaliza Katonda olw'abaafuna ebirungi mu mwaka ogwo wadde waaliwo ebibi kubanga waliwo ddala abawasa tewali abawasa mwaka biralingi mbadde njagala balagayo omuntu waliwa kasagala oyo n'abalala abali mu kiraasi ye. Aleluya. Oyo tayinza kuguyita mubi. Abaafumbirwa tugamba tulyawo. Waliwo abaagula ebibanja ne bazimba n'amayumba. Waliwo abaafuna entambula. Waliwo abalina bye baatukako mu mwaka gwe gumu ogwo. N'olwekyo mwenna neyafuna olubuto nga tetunnaluzaala naye nga olutambuza lwava eri. Olubuto olwotambuza lwa 221 toyinza kuguvuma. Eri abazaalirayo eri abafunayo emikwano nga gitambula mu January bagenda kukyala eyo laavu eba yatandika mu 221. N'olwekyo twebaza tekyatusaze kiwanvu kyonna waliwo ebitonotono byetwagize eki byetwafunyeeyo. Twebaza Katonda olw'ebyo ebirungi byetwagenze tujjayo mpolampola. Njagala kwaniriza nnyo n'okwebaza Katonda olwa Prime Radio kubanga Prime Radio tukoze bulungi. Bameka bakakaza nti Prime Radio tukoze bulungi mu mwaka ogwo gwonna tukoze bulungi. Era twagala kwebaza management, twagala kwebaza ba staff, ba presenters bebale nnyo batukoze bulungi okutubeererawo mu kiseera ekibadde ekizibu n'okutusa kaakati
nga bakyakola omulimu gwabwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala era mwena abawuliriza, ababeerako, abawagira, abawaayo ensimbi zaabwe, abalanga naffe, mwenna tubeebaza. Abavudde 2021 kati nga tuyingidde mu mwaka gw'2022 omwaka ate ku lw'ekkanisa omwaka gw'enkyukakyuka, omwaka gwaki gw'enkyukakyuka. Covid yakyankalanya ebintu. Omwaka guno nakati ne gufuuka omwaka ogw'enkyukakyuka mu kanisa yaffe. Mukimanyi nti buli myaka 5 wabeerawo enkyukakyuka okubeerala ku General Conference, naye tekyasoboka olwa Covid. 2020 nekitakola, 2021 nekitakola, naye ku luno endahiro eringanga yawano kegwake ketonye. General Conference egenda kutula mu mwezi gw'omukaaga omwaka guno. Olwo kitegeeza yo kasowulira nga yetudde ng'omanya nti ebintu bigenda kuseesetuka okuva eri paka ku kyalo kyewammwe, ngamba mu kkanisa y'ewammwe, kubanga bijja biseetuka byokka, si lwa bubi, olw'obulungi bw'omulimu gwa Mukama waffe. N'olwekyo bw'obanga oli wano ng'omukristaayo, salira ekkanisa mu kiseera ekyo kyegenda okuyitamu okubeera ddala omwezi gwa Juni tunatuukira December, ebinaabawo bibinaaba bibaddewo ku General Conference, ku division, mu unions, conference, fields ne makanisa eno wansi. N'olwekyo ebyo byonna katubisabire Mukama abituyambe. Twagala okwebaza Katonda olw'ebyo n'ebikoleddwa. Njagala kubeebaza ab'ekireka ate n'okwebaza abala bonna olw'okubanga muwadde ebitundu bye-10 n'ebirabo ebiyimirizaawo omulimu mu bulabirizi buno. Newankubadde Covid abadde abanyigiriza, atunyigiriza, atuggyeko emirimu, naye abantu bafubye bakoze ekisoboka okuwa ebitundu bye-10 n'ebirabo. Tebakoze ekyo kyokka, bazimbye amakanisa, muzimbye, muguze ettaka, mukoze ebintu bingi nnyo okulaba nga omulimu gwa Mukama waffe gugenda maaso, naddala okubuulira enjiri okukoleddwa wonna nga tukozesa rediyo eno ya Prime Radio, tukozesa rediyo endala, tukozesa TV, tukozesa emizindaalo egibeera mu bitundu, community radios n'ebirala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, era n'ab'ekireka mukoze bulungi nnyo kubanga mbadde mubatiza mu kaseera ke kamu nga ne Covid bwe tugenda naye mu maaso. N'olwekyo njagala kubeebaza olwa okubuulira enjiri, olw'okuwanirira omulimu gwa Mukama waffe, era erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe olwa byonna ebikoleddwa. Olunaku luno lukulu nnyo kubanga okisooka gwe lusooka mu mwaka guno ogw'2022, ekyokubiri wa Sabbiiti waliwo yampeereza ka message nga kanyuma katuno mbeera okwo ndwewo n'okulwawo, kasooka ne happy Sabbath ane kagamba happy new year mukitya mukadukamu. Kiri lunaku luno lwaki lwanjawulo nnyo nnyini. Twebaza Katonda olw'ekyo. So sumakirya n'omukyala Mukama waffe bali kubakuuma n'okubayisa mu mbeera tebadde nnyangu n'omusoma ffe Makereka. Njagala kwogera mu kiseera kino nga tugulawo okusinza kwaffe, obubaka bwaffe bugenda kwetooloolera ennyo ku bukuumi bwa Katonda. Katusabe. Kitaffe omulungi, weebalire ddala kubanga gwe mwogezi omukulu nga tugulawo omwaka era gw'osaanidde, tewali mulala. Jangu oyogere gye tuli, jangu otuteeketeeke okuyita Yesu Kristo Mukama waffe. Zabbuli y'ekikumi-21 bw'oba obikola weewali amaanyi gaffe gonna we tugenda okugateeka. Zabbuli 121 omusumba we yatusomedde. Zabbuli n'ekikumi-21 ebigambo ebigirimu byogerwa omuwandiisi oba omuyiiya waabyo ng'alabika biva ku ntobo ya mutima gwe, naye ng'obubonero bwonna bulaga nti yali mu buzibu, yali mu kunyigirizibwa. Kirowoozebwa okuba nga Dawudi ono ffenna ge tumanyi obulungi ng'ekiseera kino wawandiikira ebintu bino
alabika ng'ebimunyiga biwerako. Omuntu wabeera mu kunyigirizibwa byayogera biba biviira ddala ku ntobo y'omutima gwe. naye bw'obisoma olaba nga yali awammanta anoonya engeri gy'ayinza okwenyweza oba okwekwata. olunyiri lugamba naayimusa amaaso gange eri ensozi okubeerwa kwange kulivaawa. kitegeeza nti omuwandiisi omuyimbi ono tali mu ssanyu, ali mu ki? Ali mu nnaku, ali mu kusoberwa. naye nga mu kiseera kino anoonya buyambi, era mu nkyusa empya olunyiri limugamba nyimusa amaaso gange n'entunuulira ensozi, obuyambi bwange buliva wa? njagala kukkiriziganya nti waliwo lw'obeera mu kunyigirizibwa nga naawe olaba okunyigirizibwa ko tolina ngeri gy'okuvaamu okuggyako ng'ofunye akugjamu, nga kyokoze okikoze kiwedde, okozeeko ekitundu kyo naye olaba ng'ekitamatizza, weetaaga buyambi. agambye obuyambi bwange bulivaawa? lwaki ayogera ku nsozi? kyandiba nti ebiseera bino ebizibu Dawudi byali ayitamu byamunyigiriza nnyo kyenkani ddaawo. oba oliawo okuyigganyizibwa kwe yabeeramu, mwenna mukimanyi nti yayigganyizibwa nnyo ng'ate amuyigganya okusooka ddala yali kabaka Sawuli, yasookera ddala okumuyigganya. yamuyigganya n'ambuuzaako emirembe. ensozi zayogerako ziyamba ki mu bitundu ebyo, mu biseera ebyo? era ne kati ensozi bifo birungi nnyo ebyokwekwekamu. kizibu okulwana bwetuba na bukugu bwa kuwalampa nsozi. kyobola n'olwo olutale lye lugenze Congo, lwa Uganda ne ADF nabali tebibeera byangu wona olinya ensozi, wona okkirira, wona oyambuka. mu nsozi omwo mulimu amayinja, buli woziwulira security. omuntu bw'omunyigiriza ngadduka ng'agenda mu nsozi, waliyo n'empuku caves. mujjukira ne Dawudi lumu yagendako mu mpuku gye bayita empuku ya Adulamu, naye neyeekwekamu n'abasirikale n'abantu abalanga 400. era eno ng'osobola okusangayo abazzi b'emisango, abeekweseeyo, abamenyi b'amateeka. eyo yagamwendeeyo. ensozi zinanyamba. waliwo ebintu omuntu buli lwabyogerako ate birina ekifaananyi ekirala byekireeta. ensozi zireeta mu olulimi olulala. ziringa ng'ogamba nti gundi yagenda ali mu nnyanja, ali mu lukoola. abantu abadduka ng'ebizibu bibakutte ne bagenda mu nnyanja obasuubira kubeera ate bamenyi b'amateeka oluvannyuma, naye ate mu nnaku zino so n'ennaku era ez'edda kirimu n'obusamize. gundi yagenda mu nnyanja, ne gundi yagenda mu nsozi, kirimu n'obusamize. Dawudi abuuza ku bino ebimpitiriddeko ngende mu nsozi kinaayamba. nze njagala kulowooza nti Dawudi yali asobeddwa mu bulamu buno. bassebo ne bannyabo tumalako omwaka
twagumazeeko tuli mu mupya naye eriyo abayingidde n'okusoberwa nga tuseka nga tujaganya nga tukuba enduulu waliwo abayingidde n'okukola ki n'okusoberwa eriyo ow'essomero atamanyi waatandikira eriyo n'omuzadde w'omwana kati atudde awaka atamanyi bwe baddayo newankubadde ngaokuddayo kuli kukiwaddiyo atudde awakaawo atunira abawala be yajja nabo abaava ku ssomero nga bamu basimbagatanye mu ngeri etetegerekeka ali lubuto tali bw'aba ali lubuto amuzzeeyo tamuzzaayo lyesomero lyagambye nti muzze gwazaayo akkiriza oba takkiriza nanyini lubuto ategerekeka tategerekeka bino bya covid yali akuba mayinja yali atambuza kasooli n'alufuna wa kasooli munne wakuba amayinja munne tikitala abantu abaava ku ssomero nga bampi bawanvu yeki waliwo eyaŋŋamye ti ebintu byansoberedda engato omwana tezikyamutuuka yunifoomu ze baava nazeeri tezikyaddayo ate tolowooza bino ebyokusaagasaaga bye batugamba ti amasomero gagende abaana bagende nga bwe bali alo omutwalayo kituufu etteeka liyinza obutakugaana eryoku ssomero naye gwotwalayo anaasoma omugatta otya mu banno ng'engatto tezimutuuka omugatta otya mu banne nga bulawuzi ate yawukanye n'ekkundi agenda kubeerayo era asome kati omuzadde atandise okutabuka kubanga naye byeyali akola tebirimu nsente taziraba tazirina naye ate alina okumuzaayo ku ssomero obulenzi buwanvu byeteekanidde awo ate buyinza okukwata ku ssente kati balina sente ze babadde bafuna okufunamu sikurap babadde batundatunda obumamu batwala obusefuliya batwala obubinika ne bafuna sente wali ku sikurap kakati batwala ku ssomero eterina sente tolina nazo omuwadde anaatulayo mu kirasi nakyo kikyali kibuuzo abantu mu kusomerwa bakoze ebintu bingi twalowooza nti banakola obusente bwokina abayamba babeerewo naye maama nayo kitufuukidde ekizibu wali okitegedde nti waliwo n'abasomesa mu kweyiya omuntu omu yagambye nti ekirungi ku covid kyeyatukoledde muyizeemu ki nti akituyiziza nti omulimu ogumu tegukola kituufu ne beekolera emirimu emirala naye babadde bakola mirimu ki eriyo gwemmanyi ngaabadde musomesa eyakola ebbaala mu kasitensini ka trading center yakolawo ebbaala ono yatera okutula ku nkiiko za human resource kati omusomesa alina ebbaala era tumukomyewo okwo kusoberwa tulina etteeka asomesa wano tasomesa wali takola kirala binakola tebiikole tukyasiriikiridde tutunulira kitunuulire okuwa manta kuletuukambizibwa abantu bayiiya dawudi agamba ebintu binsobedde ngende mu nsozi ngintiwa kuli ki kinayamba njagala kwabulira basebe ne banyabu emirundi mingi abantu bwe basoberwa bakola ebintu bibasalawo ebyamangu buli lwe tusobera tufuna okutya omuwala omu yaŋŋamba nti nkubuulire musuuma nze sigenda kufumbirwa ne mugamba okisazewo obusazi naga nti ne bwesikisalawo kino kyereese kyokka nsoma ntya nentuuka mu yunivasite nenfuna ne diguri nga sifunye aŋŋambako emyaka 3 mu yunivasite buli akuyitako nakuyitako nadde eno nadde eri emyaka emeka 3 bwolaba gino 3 tebanyeze nga nkyatunula bulungi
ate nga nsabira mu makanisa agategerekeka kalimu abantu abatuufu bennyini abali mu kirasi yange kati sebo osuubira ngende wa nzijeyo wamwe mu kanisa ze wamukonze tojja tulira mu kirasi yayo bajja nakutya kutya ate bagwemu ensisi nakati kubanga bano balemeddwa aleeyo banaasobola nze sikyasobodde asobeddwa akoze kasita ate ekizibu kye nazuula mu nsi muno omuwandiisi omu yagamba nti kasita ekintu okiyingiza n'okikkiririzaamu nga kitandika okukola ebyakyo bulijjo mbabuulira omukyala eyaŋŋamba twali tukola naye nanga nti guno omwaka bwe guggwako nga sifunye musajja ng'ava mu kkanisa eno ngibalekedde neneraliikira ne tubala ennaku z'okwezi twamubuulirira era olwatukaasa tumulumunga olwajjo ne luziba ne bakuba enduulu omwaka ne guyingira n'abivaako airi abantu abali siriasi mu kugwa nga be tulina abali siriasi mu kukkiriza naye mu kugwa eri abali siriasi tafaayo oba agenda mugeye n'agende kabulenga neggulu lyamu basebo abantu bamalirira naye oluusi lwakuwa manta abantu bawa manta nobasanga busanzi nga bali ku nsozi ono ziyabadde agamba ne bagenda basamira abasamira singa obabuuliza naye nobatuuza wansi nabo babikola abamu lwakuwa manta banoonya emikisa gigize eki ng'alabanga atagiraba n'agenda bamusale nesale neyesiba erizi alina n'ebigali mu kisenge ekyo omulabira awo naye bwagira n'asamira eriyo ebijja mu nsi muno ebireetera omuntu okuwa manta bufumbo bugaana n'obwa manta abakyala abamu abakola obwamalaaya bafumbo banoonya ekisinga obulungi naye njagala kwategeeza basebo ne banyawo olunyiriri olwo luli kiriya bw'amala okubuuza nti obuyambi bwange bulivaawa okubeera kwange kulivaawa nze nagundi waabwe omusajja anfuddeko nsigadde bwannamwandu okubeera kwange kulivaawa fe ngaabasumba tufuna obuzibu nomwandu nakubuuza nti naye kati kulowooza ngenda kukola ki nga bikyali bibisi ddala tukutuku kati ekibuuzo kirinako ansa ngenda kukola ki basebo ne banyawo naye olunyiriri sawa olusume musumba lwongeremu awo atandika bwasi 21 Zaburi enyusooka nayimusa amaaso gange eri ensozi okubeerwa kwange kulivaawa okubeerwa kwange kuva eri Mukama ako keiragadde yakoleku kansa nyangu tagaanye nti kuliva ate kyo takyogedde akitwale nti kuliva eri Mukama atezeemu mangu okubeerwa kwange kuva eri ani basebo ne bannyabo tukikubiremu amiina ekyo okubeerwa kunereero okuweza egyo emyaka gy'olina kuvudde eri ani gwe okubanga otunula bwoti ng'onyerera bwotyo tekivudde mu byokoze bingi tekivudde mu ssente z'olina tekivudde mu kikyolina tekivudde mu famire yo kubanga Uganda ate ye tulaze n'amawanga amalala naye katwogere ku byaffe byetulabye ng'abasajja olumbe lubatwalira ddala n'abakazi
abalina emmotoka ezisukka 1,000 nga za takisi, abalina ebizimbe ebijjudde ekibuga Kampala n'ebibuga ebirala ebyamawanga amalala. Mwami omu kyava ngamba eri ewaffe n'angamba nti mu kasenge mwe nali mu ddwaliro n'alyogera, twawona mwaba naye nga ffe twali baavu. Nze nawona n'akasajja n'akogera akalala, ffe twawonawo ffekka naye ate nga ffe twalimu abaavu. Neneebuuza, awona lwa bwavu awona lwaki? Bassebo Mukama yatuwonya. Aleluya. Mukama yatukweka n'atukweka endwadde, yatukweka n'atukweka obubenje, yatukweka n'atukisa eri abatemu, n'atukisa eri abatambula ku mayumba ekiro, n'atukisa eri abakwakula kino na kiri. Mukama yalikola yekka. Katulaika ogenda nononya sansu nga tomutegeera. Nagendako mu kitundu ekimu nempulira nga n'okutya ntidde. Mu kiseera kya covid wali bwe yataamira ennyo, saasangawo atakolola, ng'ekyalo kyonna bonna balwadde ebifuba bakubi wansi bo. Nembeera ku bunkenke bwe nti nga simanyi na bwe nvaayo, naye nkukakasa amazima kwabo teguli yatuukako mulamu. Baafuna batya? Tokimbuuza. Nzira mu kiridda buli kyagambye kuva eryali Katonda amanyi bw'ayamba abantu. Wali okitegedde nti oluusi endwadde ezikulumba singa zikulumye nga bezalumba abalala singa toliiwo? Wali okitegedde nti eriyo omuntu wakuba ezigula panado, nalabako namira panado emu zino ezaffe za bulijjo, naye ngaaguze okuzikekkereza kamireko emu emu, naye ngaeriyo obulwadde obulwadde nga sente zeetaaga okukozesa olunaku zimala omusaala gwe. Agambye nti obuyambi bubeeragana. Tewali kyangu mwabaagala okuwasa n'okuyamba Katonda akuwa omukazi omulungi, nakyo kiva eryani? Okufuna omusajja omutuufu nakyo kiva eryani? Genda ngaokola risaaki, ojja kuwulira abawanda obufumbo yabukoowa ayagala nakola ate nga mwali. N'omusajja ava eri Mukama, n'omukazi ava eri Mukama. Ate bekituuse mufe abazadde, nakkiriza tinaabaana bava eri ani? Bava eri Mukama. Waliwo otunulira abaana nabo ne bakusobera. Okimanyi nti mu byalo eyo ewaffe gye tubeera eriyo omuzadde n'okutuusa essaawa ya leero ng'abaana yabazaala ne bajja eno e Kampala ne bagenda ejjinja n'awalala nga tannalabako n'omu, nga tewannabawo namuweereza ka mobile money nti aguleyo ku kifi ky'ennyama naye ayekyeko mu nnyumba ye, naye ng'abaana yabaweerera n'abazaala n'abakuza. Waliwo ne mukuzaala n'ofuna zero eriko n'amatu n'ennyindo zero. Abantu beewunisa eri obwavu obw'ekitalo nga be baazaala bali ku muceere, bali ku nnyama, bali ku chapusi liver, nga ababazaala ne babalera ne babaweerera bali eri mu kyalo. Ekyalo kyonna kyonna kyawonyedde evvumbe, kyonna kyayingidde omwaka okugjako ewannyoko wajjajja wasenga. Basewo waliwo olwomagamaga okaleba neki, where did I go wrong?
kyenakola nawe omuzadde omu nengenda mugulira bintu ku lunaku olukulukulu bwe butyo nimuwa naye ate bwe namuwa nenejjusa ninga nti bamuwadde ate nze nziza omusango n'atulika n'akaaba ngitegeera luvannyuma ng'akulira obugambogambo bwayogera nga ekimukaabya alina abaana yakola ki abatafudde Mukama nkole ki baana mmwe munsaasire okubasongamu mutusaasire mubiri balungimu mubiri balungi niinuuka mubiri lwange otudde ku kyalo okubebasajja bali omwana naganga mulenzi ng'alina n'ogw'omu matu kano kali eno kano kali eno omubiri gwonna gwonna bwajjamu esaati nga gwonna yaguwandiikako ate nga billboard kati nga guwa muzaala oli mu kyalo ne basajja banno ne bakazi banno nga muwala wajja ng'omukono gwonna bulawuzi yagigyemu eno baakubayo ekifaananyi neeno ekifaananyi na kiki kino n'okubenuka nti ono tufudde bannange omusajja atula wansi n'awammanta n'agamba yenkole ki kikesaakola mwabaana betuzaala betuzadde mu abaana b'omukanisa muno njala okubategeeza mutusaasire kubanga mwe tubeegomba ffe etwogera bino baffe bano lwaki twegomba abaana baffe kubanga ffe katonda yatusaasira busaasi n'atuyingiza mu kintu kino katonda n'abawaakisa n'akitulaga tetukiraba mwe ne mukirabira mwereere tolabangako nabasamira tolabangako na lubaa tolabangako na batamiiri kitabu tomulabangako ng'agudde eri yeegaaya nga n'empale teziteredde mukuze empale mweziri ziteredde bayibuli weziri tulina oluyimba tulina lesoni wakuliramu ebyo lwaki ate ne mutukaali amaziga netuwammanga noyagala okuzaala oli noyagala okuzaala oli naye dawudi agamba okubeera kwange okukola ki kuba eri mukama lwaki kuba eri mukama yekka bassebo ne bannyamu ekinaatuleetera essanyu ekinaatuleetera emirembe newankubadde mu ggwanga lino newankubadde mu mirimu gye tukola toteeka obwesige obwo bwonna n'obumalira mu baana b'abantu obulokozi bwo buva eri ani zabbuli era ey'ekikumanamukagasobolekusadde olwokuna nawuyako katono tulabe zabbuli ey'ekikumanamukaaga n'olwokuna ngamba lutya temwesiganga balangira newankubadde omwana w'omuntu tesooka okomaawo teri kintu kyoba oteekamu maanyigo omutali kyanyigo ale bana byabufuzi abajja n'olabira ddala nga agenda kukola eggulu n'ensi ku kyalo kyewammwe naye ono naye amuzaala agaye temuli buyambibwo buli otubulira ngaomuntu akuli mu maaso leka kumubalira omwaka guno atugamba obuyambi bwe buveerani eri mukama agaani mu bantu temuli buyambi kababe balangira kababe baki ambeji kababe bakitiibwa ate kasanzira okubalangira olwajjiddemu ddala b'ebitiibwa bonna temuli ensonga giwa lwaki situbesi kubanga omukagwe kumuvaamu nata mutakalye olunaku olwo sosoleso kaakati ekotudde naye akugasa kaakati naye ate era kakugasa nnyo agati muli buyambi nnyo kubanga nekiseera kijja kutuuka aveewo n'ebirowoozo ebireki bibule twagendayo ng'akolekeramu ng'agamba nti ndi mulwadde naye munzizangayo bwenfanga kulina kunsiika kofere tulina seere zigenda kutwala eyo wala
n'agamba mumpuli temugaana okunzizaayo emmotoka tegenda kutuuka ofe eyaana gwoli mwegivuga baffe tuvuge kankutegeeza abantu babaziise gye bataalama abantu basikiddwa nabaana bebatazaala olaba enseererena buyanga ne bakuteerako ddala omusika nga omusika si gwe omuzaalira ddala naye ebintu babinyaga okyalinawo tebanyaga nga wafa dda nnyo gwe okutuka ne babitwala kubanga ebyozi ebyakozeki tetuyinza kwesiga nsomera olunyiro olala lulimi Zabbuli era eyamakumi kale soma Zabbuli eyamakumi 20 otuusewosewo oba musanvu soko nnyo sorry 49, 6 and 7 Zabbuli 49 olw'omukaaga n'olw'omusanvu abeesiga obugagga bwabwe ne beeyumiriza n'ebintu byabwe mwabo siwali ayinza okutunula muganda we n'akatono newankubadde okuba katonda omuwendo gwe agambye eri yatuganye okwesiga abantu ekyakimazi kubanga ekisooka bakibuka ne bye yakusuubiza ku nnaku lw'embaga tebimalaako olaba ne yakusuubiza omukwano nga mukyali wano temunaba na kutuuka ku kufumbirigano naye abikyusa n'ebyembaga abikyusa ate bwafa ne bikyukira ddala katate buliro kino agante weesiga na bugagga abeesiga obugagga bwabwe ne benyumiriza olw'ebintu byabwe ebingi mwabo siwali ayinza kununula muganda we pulezidenti byabadde ayogera amenya ne ku bantu betufiiriddwa mu ggwanga abajjudde biki mulowooza sente ze zaatubula nyonyi ze zaagala batwala n'obugagga buyinayo obukoma nga sente ozirina era osobola okusasula buli kantu konna n'ekiro nekigaana sente zirina wezikoma ku bulamu naye ate zirina wezikoma kugula essanyu kubanga nina omukulembeze w'eggwanga gwemmanyi mu Afrika wano atalina mwana wadde omulenzi wadde omuwala gwolowooza sente zezaabula bagezaako byonna naye nekigaana nolwekyo okuzaala nako kuva eri Mukama kisoboka basebo ne banyama agambye teweesiga bugagga teweesiga agambye obuyambi buva eri njagala osomere Zabbuli eya 27 nabadde njagala Zabbuli 2:7 agamba atya abalala beesiga amagaali n'abalala beesiga embalaasi naye ffe tunaayogeranga erinnya lya Mukama Katonda waffe tugamba tutya kambabuulire teweesiga ekintu ekirala mu mwaka guno teweesiga sente teweesiga okumanya tubaako ekintu ekirala kyonna kyeweesiga waliwo ebintu byentunuddeko nga bigenda binsomesa mpola nali ku mufoomu nga mbuulira naye omuntu yakola speech n'agamba mwekibatta buteekebeza abantu kyekibatta mubeerayo temugenda malwaliro temwekebeza nayogera nnyo nange nempulira nga tuswadde bwe twafuluma wabweru nendaba dokita omu nemugamba twekebeze eki nagamba owangirira akwogera bwogezi kubanga ne mu ddwaliro twafiiriddwa dokita munnaffe omukugu
ate nga yakola ne ku byuma ebikebera naye teyeekebeza. Nze ekyo sikitegedde gwokyeyogeredde. Badokita bava balina ebyuma, balina obukugu, balina eddagala, naye wali wetegereza nti n'abadokita ate tebafa ndwadde za kikugu nnyo, ate bafa n'ezittiina abakopya kuli wansi eno. Ekyo kitegeeza ati okubona kuli mikono gya Mukama. Haleluya. Sibagambye kunywa ddagala kubanga ate n'ebyo byo birina engeri Katonda gy'abikozesa. Naye njakadde kutegeeza teweesiga magaali, teweesiga mbalaasi, wenagambye teweesiga amakulu agamba tobaako kyeweesiga, toteka weesige bwo mu magezi go. Nasomanga n'omwana nga tuli mu kuolevu nga mugezi era nga edda ffe twasomeranga bakuba kibooko, kati mulembe gwammwe mateeka g'obutakuba gajja kati, naye ffe taata bwetukebera enkofu tuzirina lie down nga batukuba kibooko, kubanga ekyatukujjanga kyali kiki? Ekitukubya ffe batuwadde waaka ne tugwa, ate ye naayita, ate ng'omusomesa yatya mwe temusoma olubona mwe ngaayita. Unfortunately ate bwe tugenda mu emizaamu ng'ataagwa ate ffe tuyitawo. Kakati ye olwokubanga yali mugezi nga n'ebitabo tatawaana nnyo kubanga yeesiga amagi magezi, teweesiga kintu kyonna. Ate wano kankyukire gwe baagemye, leka kwesiga kugemwa olyoka otambule waazi. Namalayo bwange obubiri obukitaata gwamalayo mutyo guno okuyisa musomo nga gwekereziya nti omusomo gundi yagumala. Nina musomo nakumala bantekako n'emiki n'emikono olwabagenda bakukitegeere kati bakagana kiwetagayo kadozi akokumeka nali ndikuleeteranga abasajja abo nebuliranga boogera nga basobolire nekwaguno yate mu Isirayiri babakuli eyokumeka eyokuna, naye nga badde mpulira akajjo baanaagaani ebungereza bagenze ku y'omukaaga ebulaaya. Kakati negwe nkulabanga nga masiki ogikyeko kubanga wakolaki wagemwa bubiri nafuna gyakusisange nogamba nti bajjaku yalyani oyo nafuna obubiri bwange kati atambula free. Njagala kukulabula teweesiga ekintu kyonna. Bino byonna nkusaba bikole naye nga obikola byonna nga bwe babikulagidde era nkugamba nti ebyo bikole wegene masiki biki byonna bigatte ng'ate bw'ofukamira n'osabaani kubanga obulokozi buva eryani Mukama. Gwafumbirwe teweeyagala nnyo kubanga wafunye omusajja n'oyimba ne ku mbaga mwenna kawawa mugobi kati mbagoba ono mututenze nga weerabidde nti eno mbalabala esinga ne kawawa obuyinza. Weesigaani weesige Mukama Katonda, weesige Mukama. That's my message. Yekka yasobola okukuwa bali beesiga ambalaasi, beesiga amagaali, beesiga obumanyi, beesiga obukugu, tebinja kukuyamba. Soma Zabuli ya 36 uli 16 36 mpaka 18. Tewali kabaka alokoka olw'eggye okubeeyi gera maaso omusira tawonyezebwa maanyi mangi. Embalaasi kyekintu ekitaliimu bulokozi, so tewonyezeka muntu olw'amaanyi gaayo amangi. Alabula aga tewali kabaka alokoka olw'eggye kuba eriki eringi. Teweeyagala
olw'okubanga oba oli musirikale oba oli mu gavumenti nze nina amagye gankuma nze nina abakuumi agani teweyagala olwekyo omuzira tawonezebwa maanyi manja kyobula kati nakiramula gibiyo namugamba please sokoleke please tekyetagisa maanyi mangi twewonyenga muntu lw'amaanyi gaayo nalyoka agamba olunyi lw'ekumi liraba eriso lya mukama liriko ababakolaki si ku kikakyo tize nazaalibwa ova mu famire ya gundi ebyo tebikola ebyo tebikola sebo ebyo tebikola bino byenadamudyalia ebintu byona yabirabako yabiraba n'amaaso bw'osoma mu ssuula ya Samwiri ekisooka ssuula 18 Samwiri ekisooka nsomera essuula 18 olunyi olw'ekkumi n'olw'ekkumi Samwiri ekisooka ova ku lw'ekkumi otuke ku lw'ekkumi n'olumu agamba bw'ati awo olwatuuka enkya omuzimu omubi ogwava eri Katonda ne gugwa ku Sawulo n'amaanyi n'alabula wakati mu nnyumba Dawudi n'akuba ennanga n'engalo ze nga bwe yakolanga ku lunaku era Sawulo yalina effumu lye mu ngalo ze Sawulo n'akasuka effumu kubanga n'ayogera nti n'afumita Dawudi okukwata n'ekisenge Dawudi ne yeewomera mu maaso ge emirundi ebiri Sawulo n'atya Dawudi kubanga Mukama yali naye. Haleluya. Kati nulira sinaali eno Dawudi gye yayitamu ye ageze ku lubiri akuba ennanga ya Mukama wa Sawulo ye kabaka ono mwana mutongo ono ali wano bakuba ebyuma bano bali ku byuma hakuba nakulembera bulungi kwaya naye ate akasajja kazinye ku mutima gwali ogwa Sawulo aleeta effumu spiya eri bano abavubuka abatozo effumu mulembe gwaffe guno gabeerana ga byuma baliwagala naliwagalira ddala kasaba mulabewo kubanga effumu era teriba lyakusaaga effumu yali Sawulo ateka okubanga asiba alikola atya aliwagala nalikyusa erudda naliwagala nalyoka oluusi amafumu gano ng'onolikasuka obulungi litire ddala omuntu wo okakasa nti neberi bali mukonyeko nga temunywezeza nnyo basigako n'obutwa werikufumitira kati Dawudi akuba ennanga tamanyi nti ono gwakubira mulabe we bassebo mu nsi muno omanyi bwe tutambula n'abalabe baffe nga balina amafumu agaliko n'obutwa agaliko n'endagala ng'alina n'obuswani n'obukambwe musajja watulina osentera akuba nnanga anyiga bwabukamu bwakola ki ono ayongera kunyiiga okimanyi naye ku mulimu gyokola eyo bwonyiiza eriyo atayagala kulabako naye ate n'aseka eriyo abagamu abaseka naye nga baseka kirala waliwo nabyabufuzi omu ggwanga muno yaŋŋamba nti naye mwenge ekkanisa tubasaasira kubanga politics omuwekkanisa mubi okusinga owaffe ne mugamba yitaata nedda ekyo ogenzi wala n'agamba owaffe mwanguko owaffe omulaba omutegeera n'omanya nti tetukalima naani nono era nemugulira n'abanamuketta era bwava kaddala nange nekakwata twogera naye owammwe owekkanisa tomanya n'atakwagala kubanga akugwa mu kifuba engeri ya Yuda namugwa mu kiwanga nsanyusa okukulaba mukama wange naye nga bw'otunula eno singa okubya ekamera eno omutwe gye gwalaze wategedde ekigambo ekiryange
tukola nabo baliraano baffe bali mu bika byaffe bali mu gurupu mwe tubeera mu ttiimu zizaffe betugenda okusanga mu 222 naye nga balina n'amafumu agaliko n'obuki n'obutwa nga mawagale nga bagakutte bajjudde obuswani n'obusungu naye obusungu tubulaba eggwanga lino mu nsi muno tujjuzza abaana bafaanana bwe bati omusajja babalidde amaanyi ge kukuweereza katonda we kukuweereza katonda we omusajja n'alyoka ali kasuka n'amaanyi ge go baligegamba nti just neyewomamu katono naye tukitegeera luvannyuma nti si yeyeewoma sawulo ekitegeera luvannyuma ti mukama yaliwomanaye aleluya nze mesagi gyenjagala okukutegeeza gwe okuwonako kuli mikono gya mukama mu mwaka guno 2022 abalala bakyatidde bagamba bannange atuuka guno guyinza okuba omubi okusinga omulala gwe guveeko katonda waffe akyaliramu aleluya ffe twemalire ku byaffe bye tulina okukola mu maaso ga katonda twemalire ku kutereeza nkola yaffe gwakola omulimu wosuula mu katale gwokola ku ssomero gwokola mu ofiisi ab'obutwa ab'amafumu abakakasuka muzikiza abakakasuka nga tategedde byonna katonda waali take care of that aleluya just get connected to God kyokka nzigwe mulimu gwe gwe nazigala kati gwe osobola otya okumanya abalanga olumumalawo omumalawo lumu yesu yakama nti wano bannange olwagenda okunjamu olukwe ne bamubuuza nti aleero ddawo nze n'omusajja gwakoza nenamugamba nti nze olaba olugezigezi namugamba nti oyogedde era neyeyongera okukoza mu mwaka guno 2022 obubaka bwange tulina obukuumi mu katonda waffe mwetefutefu obuyambi bwaffe buva ebyanyu nga bikunyigiriza ku mulimu ku ssomero ozzeeyo mu bayizi banno bwe nali nsoma twali Bugema University myaka gyaddaini nsoma ebiddiini omuwala twamufuula mu secondary school kubanga yanyaga abaana banne ne bamanya nti anyaze ne bamuyimba ne bamubonyabonya mu ddoobo nasalako naava mu ssomero n'agenda mwaddayo kamama n'amugamba nti mbala 2 okozeyo ku ssomero genda mugenzi ku ssomero kati ekiriko ki gwakola ensobi genda osome busomi omwana akomawo ate olisi yamuzza yamuwa sente zimuzza omwana yakiramu bukyami kaduuka ng'agula ambush agula budagala ng'ayingira nabo mu ddoobo bano bamuyimbirawo kabbira bamusema ekyambe bamuyimba obuyimba bamuyimba abawala bano mwe abawala ne bamutiizinga nnyo ekiro ekyo nayewo obutwa era yafa soogera ku mulwadde toggwamu maanyi bassebo ne bannyabo ensi ne beekunyigiriza etya leka kunansinga bizibu byo somebody made a statement problems are babies the more you feed them the more they grow fat don't feed your problems don't nurse them ebizibu olyawo buli kaseera bakubuuza kumunange zina ebizibu munange ze siyakwata munange ebizibu byankwata zebitalo byankwata ebintu byawe bitata kituufu olina ebizibu naye tegeeza yobulokozi obubeerayo mukama yeyeka eyawonya omusajja gwe bayita Dawudi aleluya ate Dawudi yali yamwesiga dda bwe yali agenda okulwana ne Goliaasi bamugamba teka kwanganga amusajja muzibu nabagirayo CV nagamba let me show you I'm an expert natte eddubu natte empologolo nagenda nga balaga byeyatta
newaga ndeno ebiseddumu nagamba oyo simumu makaago mbaddu n'erinnya lya Mukama Katonda. Aleluya. Amaanyi golowooza ejjinja lye lyatta omusajja ono, olowooza kuvumuulo kale byatta Katonda yamanyi bwe yateekamu jjiya mu muki mu mukono n'ateeka jjiya muki mu jjinja, ate Katonda n'addayirekitinga ejjinja we linaayita. Kubanga Bayibuli etulaga omusajja yali yeekapise yali mu dibeeti n'abatamu nga tubuuza ate ejjinja lyayitawa. Abalaga ndowooza omusajja yajjako enkofiira, ndowooza yali akuba saluti, ndowooza yali yeewaanawaana. Whatever it is, naye Bayibuli yaffe etulaga bitulaga nti buli byangala ebyo birina we bigattira, awo ebigattira wabeerawo gaapo. Katonda bw'atyo. N'olwekyo omusajja ono bw'agamba nti okubeerawo kwange kuva eri ani? Eri Mukama. Yamponya obusaale, yamponya amafumu, yamponya esawulo, yamponya biki. Naawe njagala nkuwa akadaki umanye okukirowooza, naawe olina byewawona byotegedde. Olina bwesijja nga naye nange Mukama asaasidde busaasidde. Okimanyi nti oluusi zino ennyimba ezetwerwaza ffe abalwadde nnyo, ng'olulumba olukuyombya n'oyogera ebikuunike lwattadde omuntu ku ddakiika 2 ne lumutirawo negwe lwakakulumira emyaka 3. Olwo terubeera lwaggonjeku kibange olumba olukuluma olwo ebigambo byeyogereraku. Kyenva maliriza n'ebigambo Pawulo kyavaako statement ennyangu ennyo eri mu Bikola by'Abatume Sura 17 mu lwabi 8 Luka. Owulire bw'asamaliza ensonga eno 17:28 oyo kati Pawulo asamalizinga ensonga ye agamba atya? Agamba atya? Yali ayogera n'abasamize n'abagamba mu abasamize mmwe wuliriza asooka obbagamba nti abange nziraba muli mu kusamira mumala ebiseera byammwe mu bintu ebirala ebitayamba, ne mukuma n'ebyoto, ne muwaayo embuzi, ne muwaayo ente. Ebyo bikola bitya tebirina kyo bijja kubayamba, wabula njagala banjulira Katonda nannyini ggulu naki mwoyo. Kati soma mwoyo. Haleluya. Mwoyo tuba bakyanaye. Ekyokubiri, ekyokusatu legeraawo. In him believe. Mwoyo tuba bakibanaye. Ebyo byolina mu sisitimu yo gye bayita anatomy and physiology n'ebiri mu mubiri gwo systems nga bwe twazisomako mu primary ne mu secondary. Zonna systems ezo ziri under the control of our Lord Jesus Christ. Systems zonna. Bayibuli waliwo lwegamba nti omusirusiru ne bw'omusekula mu kinune kasooli agona omusiru n'atagirayo. Kubanga aga nti omusiru yaga nti wali ani eriyo omuntu yandisoose okukkiriza nti eriyo Katonda yandibadde munnasayansi kubanga yasala omuntu n'alaba ebiri munda. How they perform. Katonda akuyambe n'akozesa sisitimu zo zonna n'endala ne zibulookinga naggula awalala for the last 30, 40, 60, abala mulimu 80 plus years. Our God is taking care of that. Tadipendinga ku your tithe, tadipendinza ku your offering, tadipendinza ku kuyimbako, tadipendinza ku bigambo byogera mu church, tadipendinza ku ngeri gy'ovumamu abakulembeze, yadipendinza ku mukwano gwakuyiyeeko omwaka gwa 2021. If you summarize, singa tufunya tukolera summary y'ebintu byonna bano bawuli abamawulire bamanyi okukuŋŋaanya ebyabadde omwaka 2021. Singa tufuna summary ey'obulamu bwo oba 2021 obulamu bwange bimala ogenda mukulu
ebimusanja akade nabirabako. Omwandisi omu yagamba tokolanga kintu kyotoyagala kusoma mawulire nkeera. Nziremu tokolanga kintu kyotoyagala kukolaki nga singa ekintu kyokola ekyo mukasenga ako mu ofiisi yo bakikuba mu mawulire nkeera, bw'owulira nga tokyagala tokikolanga. mwe abalina offices, mwe abakola emirimu eginnyuka ekiro, mwe abaana b'amasomero, bw'olabanga ekintu kyokola nga singa bakitegeera dadi mami omukadde w'ekkanisa omusumba oba nga abo bokka bamala kyolwo kitegeeza nti mu maaso ga Katonda waweddeyo dda. bali njogera n'abasumba nga tujja mu Katenga naseba olunyiri nerunkanganye naye nga tekikituufu kinategedde kya nasali. Katonda taliko budde buzibye mu nzikiza ne mu musana alaba kye fwe bwebuziba nga tukola ebirala bwebuziba zanyalaze bwegavaako bwensigalawo obwomu taata ne mama oba tebaliiwo singa byokola ebyo biteekwa ku sineema awo lwatuuka kamaliriza awo lwatuuka omuntu omwajja neekalakasizaako omusasire yali muwala nga yeewuunya Katonda ono olw'okuba tamufuddeeko, kubanga n'abavubuka b'ekkanisa eno balabika tebategeera butegeezi. Nkozi ekisoboka pasita, nkozi ekisoboka okulabika nti nkola bulungi nnyo, nyambala bulungi, nkola ki, naye bwaki mbeera bwengi nakuwulira ensonga ze. Simanyi naye lwaki Mukama ekyo kyeyaleeta sikyali kirungi kye namugaddamu. Omugamba mpozi oli mwana mukadde nti just kino kize buzi ku mutima gwange, naye kati kankubuzeewo woozi oyagala kufumbirwa aluwa? Ndikupa ekkanisa yawano olinamu omuntu gwolowooza nti ddala yandibadde nti mbalinawo, bwali obagambye nti lwaki nze mbagamba bo tebalaba. Konze naye njagala kubuuza kibuzo kyange, singa tufuna ekisiraani ne tukuŋŋaanya abavubuka bawano ne taata ne maamawo ne tubayita n'abakadde b'ekkanisa bawano n'abasumba bano ababeera wano ne tusaba malayika Gabudyeri oba erinnya likyaliyo muggulu, malayika Gabudyeri n'atugirayo olutambi lwo olw'omwaka oguwedde n'alukuba ku kisenge wano nga ffenna nange gwonyumiza ntudde wali ne tulaba obulamu bwo nga bwebadde butambula omwaka ogwo. Bwe tumala tusabamu ku bavubuka abo asalewo oba akutwala oba nakutwala. Nanga muwanje konje okiwulire nze njagadde batuwe mwaka gumu gwe babakola batya kati mmaliriza obubaka bwange bakubewo ebya 221 onoogenda n'owekkanisa nagamba muzungu wano tewali lwaki obadde weekalakaata n'atulika n'akaaba konje lwaki okaaba obulamu bwempiseemu mwaka oguwedde n'ebyenkoze ne ddadi ne mami tebabimanyi. Bwe yabimbuulira nenzikakka nemmanya nti eriyo ebintu bingi bye tutamanyi ebikolebwa abaana baabwe, ebintu bingi bye tutamanyi ebikolebwa abaana bye tuzaala, ate ebyo ebikolebwa abasajja abakulu ate ebyo bivodo byayitirawo nnyo. Abakadde b'ekkanisa aleluya mumpuubireko abakadde awayo batemuwuuba bannaayo, abafumbo mumpuubire awayo. Singa tufuna ekisiraani ne babikuba wano ku kisenge ebya mwaka guwedde gukka 221 waliwo abataddayuka nzumbi ojja kusigala wano mu ntebe naawe nga manyi gakuwedde ate pulisi ekukube. Kyova olaba ffenna abali wano eddagala liririmu
nga twagala okulokolebwa tweweeyo emikono gya mukama waffe yesu kristo kubanga obulokozi buli mwani bannaaye agale mwoyo tutambula mwoyo tuba balamu mwoyo mumaliriza nga tujja kulokolebwa lwaki omwaka guno tuwaayo obulamu bwo nolema kubeera kisekererwa lwaki tuwaayo obulamu bwo omwana gwe tuli ku leediyo n'abali ku leediyo eyo nsaba mwana gwe lwaki oyo obulamu bwo butobose nonywa omwenge nogwa kukubayigi bali abanywa omusajja n'atuna n'akama bannange nabakinze n'ofuuka ekizibu nsaba abaana bawala muleme kufuuka kizibu abalezi muleme kufuuka kizibu omusumangaayangesimanyiba wali wano yamanyi okubagamba n'omutunuulira ng'alinga ng'ekimenke oyo si yenze kati mayanja wali wano basebo mukalubiriza abantu mwabawuliriza abaliyo nga temunabakukiriza mukama waffe olaba bwoyonoonese nonywa n'omwenge n'ofuuka ne mu nyumba eya kitaawo nenyoko kitaawo yafa nyoko namwandi mukazi watwaleko akagudde empewo nemufuwa kubanga omwana alina okudda kyokka ate weyazze weyanyweddeawo wayonoona wonna tolinako mugoba mu nyumba kubanga omwana guwamuzaala amuzalira mu maka no way nze nategeera ekisobola okulongoosa ensi eno sikira yesu kristo mukama waffe atuzzamu vali abawala abalenzi abafumbo abawuulu abaami n'abakyala emeka baagala yesu oyo abazzeemu vali 22 waliwo wano omuntu agamba nti saagala lutimbe lwange lwa 221 baluteeke mu maaso awo baluteekawo simalaako bw'oba gy'oli nga weeraliikiridde nnyo olutimbe lwa 221 yimirira nkusabire mu ngeri y'enjawulo eri ababiri agati wange ebintu bya 221 totimba wano bw'otimbawo mukama wange agenda kumanya ndifika nazikyusa kakereimu ke nawandiika tekaali katuufu nabaga nti mbadde wa furendi wange naye saabayonyola furendi kikaaki teri amanyi mwana wange nti omira empeke za family plan teri amanyi tulowooza teri amanyi fe netumanyanga nako nti omwana waffe omulenzi oyo ayina obuntu bwa kondomu bwabeera nabwo bulina mu nyumba zaffe munda enyumba yakiweereza enyumba ya mukadde wa kkanisa naye ate bali oba buba bwaki ekyo nakyo sikimanyi 221 toleeta tuyombedde katonda netwikalakasa eri abantu nze banzi nkyogera bulijjo nali nakyogera ne bagenda nga baasa wonna gye baagala bimansa am serious nga tonda bakutunulira muntu mulala munyazi nga tonda bakutunulira muntu mulala akoze birala weerowoozeko weka enaku ezo twali tutambula nsamusi oyo etugamba nange ensi yo nga nfu omukazi atunda matooke twakimanyiira nti baba bagawagudde dda mbw abagawagula beesasula ku eyo naye ate naye wegasigalawo bw'aba ayagala okulya ate naye najjamu muno najjamu ane najjamu wali naye neyeyiriramu naye oyo amanyi ababbi bangi mu nsi muno basobola okuvuma n'okweyambula n'abeyambulira naye nga naye mu byawedde emirimu abagula ettooke ly'ennaguzi asebo kyova olaba tera okutegeeza bannange bwe tulituuka mu ggulu tugenda kuba n'obuzibu obutonotono kyova olaba bayibuli ga nti alitusangula busanguziziga nakumala kutukyusa naye obuzibu bwe twandifunye bwe buno kwe kusangayo abantu basatu bano abagenda okwewunya namba 1 kwe kubanga waliwo abantu bobadde osuubira okubeera mu ggulu botolirabayo bebayimiriranga mu maaso gammwe
waliwo balowooza nti bannaddiini nnyo bayogera lesoni naawe n'okaaba bamanyi omwoyo w'obunnabbi bayogeza obunnabbi bwonna batuufu okusinga omuntu omulala yenna mu kyaki bali perfect okusinga abali perfect bali owulidde. Those are called perfectionists. Era bw'omutunulira weegoma nogalima amasinga nange tuseko ku levo ye olw'obutamanya lyakola tebalituuka mu ggulu. Ogenda kumagamaga nga tolaba waliwo kye tuyita religiosity. Oludiinidiini is very different from Christianity. Oludiinidiini naye nga si bukristaayo ogenda kuba disappointed. Number 2, ate ogenda kwewuunya ennyo okusangayo abantu bobadde tobaza kibalibeerayo. Gwe munsalayo omusango walowooza nti oyo mulezi tasobola kugenda mu ggulu, oyo omuwala tasobola kugenda mu ggulu, oyo omusajja tasobola kugenda mu ggulu. Naye mpola Katonda n'amukolera ekisa, omulenzi oyo omusajja oyo neyeenenya agenda kutuuka mu bwakabaka bw'omu ggulu. Abaagomerera omubbi oli yafa ku musalaba Yesu lwe baamugomerera balyewuunya nnyo kubanga yalokolebwa ku musalaba nga n'emisumaali kwegiri. Baakomerera mutego, baakomerera mubbi, balimulaba mu ngoye enjeru. Aleluya! Ekyokusatu kyogenda okwewuunya yegwe engeri gy'olituukayo. Naawe nyini ogenda kwekanga ng'oli mu ggulu. Kiki kyogenda okwewuunya? Obubbi bw'okumanyi byoyisizaawo obikola ki? Byotukoze obimanyi. Obimanyi osirise naye obimanyi. Bw'okudde obakudde n'okula n'amannya amalamu n'olekawo erirwadde. Enosirise naye olw'ekisa kya Katonda ono azze atubumbabuba nga atulekera ebbanga. Nabadde gyo ku rediyo nga mbagamba tolunyiririrwa nalwewuunya nga basoma nti nava nkuleka mu kuleeti olongoze byagina ki Katonda akuleseewo. Mukama akusaasidde tewafaabi wayenda olwo akulese bwe wakaba wala n'akuwamu akakisa ke kaleero si kanja nkusaba kana akakisa ke tufunye ke tusigazza tukole olujegere ne Katonda. Kyenvudde nkugamba nti awulira nga olutambi lutalwekakasa njagala kumala kumusabira. Katuzibe ku maaso gaffe tusabe, naye kankuwemu omwagaanya basirise ekidongo kino gisirikire eddala tulinga abaafiiridde eddala. Waddeyo sekendi nga 10, sekendi ziba ntono. Ekyo kyowulira nga gye kyakusobako 2:21 gwoba okiyatulira nze ndyeko enfumbeko. Katusabe. Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna, buli muddu wona muzaana walina kyayatudde awo n'abaana. Abantu buli muntu amanyi ekitatambudde bulungi. Mu mpa y'ebitundu bye10 waliwo ebitatambudde bulungi. Engeri gye tuwaayo ebirabo mu kanisa eyinza okuba tetambudde bulungi. Engeri gye tukozesaamu ssente eyinza okuba tetambudde bulungi. Bwe tujjukira ebiwandiiko bye tuwandiise ku mirimu, be tuwaayiriza, be tuleetedde obuzibu, be tusudde, be tukenye, be tulimbye, ge tutaddeko agagambo n'ebigambo, bwe tubirowoozaako bitunyikisa omutima gwaffe. Obwesimbu bwaffe obubuusibwabuusibwa, okulumba kwe tulumbye abakulembeze ab'ekkanisa nga tulikka ku bibi byaffe naye nga tulumba abalala,
nga tubika ku bibiri byaffe biri deep inside nga mmanyi nti ndiko ekikyamu naye nekisindikira muliraano nekisindikira olukiiko nekisindikira omuntu omulala yenna bwebaayo omuntu ekika ekyo mukama kozesa olunaku luno olulusookera ddala mu mwaka okulumiriza omutima gw'omukadde gw'omuvubuka gw'omwana omuto ono wanaali wano lwaleero olw'ebyo ebyayita omuwa okwenenya okwaddamaddala oba abalala balemeddwa naye ffe abaabatizibwa tuwangule ffe abasembera ku mmeeza ya mukama waffe ffe abaweereza mwaka mulamba tugumazeko nga tusinza nga tuyimba nga tutula mu kanisa nate tusubwa eggulu tusubwa eggulu olwokubanga twegaana n'amazima getumanyi oluusi tukola ebintu nga twagala okuba n'erinnya eri abatulaba teri linnya likka magombe teri bugagga teri kitiibwa kikka magombe oba tuvaako ebitiibwa naye nga tutuuse mu ggulu faayo ekyo kyetwagala musabire abantu bano abayimiridde mu mwaka guno muggu bwabaawo oluganda yenna abadde n'ensonga enkyamu ekome wano gwaliyo n'aleeka batulabe nga tuzzeeyo nga tuli balala nnyo era banaatubuuza nti ate kiki ekyabaawo twasisinkana mukama waffe n'atuwoza olusooka mu mwaka lwaki tudda mu bibaddewo emabega nkwegayiridde sangula sonyiwa omulenzi oyo omwami oyo omukyalo oyo ofiisa w'ekkanisa oyo fe abaweereza bennyini bitusobyeko mu kufayiro bitusobyeko mu kuwandiika bitusobyeko mu kugula ebintu bitusobyeko mu kukola kino bitusobyeko byetwogedde abamu tetusobola nabbenenyeza olwokubenenyeza tujja kutabulatabula society njagala kusaba katonda waffe kubanga gwe bwe tuwonoona gwe bwe tusobya tusobiweggwe sonyiwa omukyalo sonyiwa abagenze ku ndagu sonyiwa abagenze kunywa enjwalo n'ebirala abadde bannabo obutwa gye bali mu nsi gye bali abawalanyi bannabo olw'emirimu olw'ebifo ebitolina namakulu ebiri abatabuuza bannaabwe abatalabagana batasinkana mu mulyango ebyo bibaddewo omwaka gulingu mutasinkana na munne tasinkana abantu bakika kimu babeere limu naye nabo tebakwataganira ddala gwabaddewo okugayalirira bakadde baffe ne tabafaako ne tubaleka eyo kitaffe gutusinze mukama mu maka twekazakaza wano mu kanisa ne tulaga obutuukirivu naye nga mu maka mujjudde eripoota eziraga nga tetulina butuukirivu n'akamu eri bakyala baffe eri abaami baffe n'abaana baffe abantu betulyazamanyiza batulinako big reports okwegayirira tusonyiwe ebibaddewo naye biri alimu ebiri tusasule amabanja gaffe mu kifo ky'okwewola naffe katuwola abalala wakiri katulina kwekazakaza nsaba mukama olunaku lwaleero nga betuluyingiddemu buli muntu ayimusa amaaso ge gy'oli so seeri nsozi so seeri bugagga so seeri bitiibwa nedda tuyimusa amaaso gaffe eri gwe katonda tabongoota ateebaka atwagala atulabirira emirembe n'emirembe katwewondeke mu mikono gy'oyo gwe alitwala mu makabaka w'omugulu eyatulonda n'okuba obutuukirivu buno tusonyiwe tuyinza okuba ebigambo etulonze mu kusaba kuno tubikola naye omwoyo mutukuvu yamanyi okutereeza okusaba kwaffe nsaba atereeza okusaba kuno okuyita mu yesu kristo mukama waffe kisa kya mukama waffe yesu kristo twagala kukaita kona n'okutima okwoyo abeera na katonda emene mekitano mukama w'omusi